ono yayitawo n'asooka ayingire bali mu vita akutte no kamera oyinza okwokya akutte mbwasi alinga akutte ekizuka gwe kyuka genda ogenda fune wala gyogenda okuyita nyina meeting mu dakiika 10 mundaawo meeting yo tetukwatako kwate kubo kyuse motoko dema begagasiya yanguwa dema bega kalira mukazi ono anjagaza ati abino byekyagala nzize mu meeting kyokka nziza mabega laba tugenda gena maaso n'okumonitaringa situation kanina abagwagwa bafuluma wabula bambadde zibode hama ziri enka buno bu 9mm tebusobola nakuyitamu ate bo bakutte embwasi ziri heavy bwe bafuluma ebweru batandika sumulula bullet nina kyakyamukwata mugu oyo nayitawo agudde obwedda bamugamba ave ku siini nga tawulira tena abasajja bafulumye bweru wulire emundu wulire embwasi mundu nkola ya murasha AK-47 mama nyabu katonda watu eriboye kuba bullet kwesigala wansi toseguka nakyabamukwasijja mugu bano abali mu kalwaliro musawo abaakula omuntu erinnyo ono bakubye omukono bali abasajja balina omutima oyo bullet afanda alenga yasooka nanyinya n'omuntu niyeebuuza bwe bagenda batandika wabula bali open swati eri mukubejja banaye njagala mukwate kuba mujene assault rifles mujene body ya mazi aya bejasi mukubye sebo balina kavaamu zaabwe sibangu zine mundu zaffe tezirina kyezibakola bejasi yenyenya mbwenyenya wabula ye bwekwasa muganda wange ono bamukwasijja mugu nayitawo agudde ttatu nasooka kuba omulanga wewe jawulira buleti gyakyusa nesooka ekolera mama nyamu twafudde dda ono bamutwala kaasa bano abasajja kyayika bagudde wusira ku ngeri gye bakubamu ebyasi bakuba emmotoka musatu nasooka kakkana wansi ziri embwa tezizanya balina ofisa gwe basekudde yamugamba sooka onywera awo nywera nzija yajja amusikeyo oli akyusa clip babulet Jim Kelly, I'm here live on the Jim banayisiruga ndi live waneno currently in progress. abasijja bakuba ebyasi It's not coming from any bakuba ebyasi emuga wesiya katonda abantu abanyuma okuba ebyasi be badda mawulire and we're all Bank in North Holland. LAPD on ku TV wona sebo ge mawulire agaliko their storm of bullets. ono ye mukazi wa Frank Anything and everything geno kyusa kyano zonna nga ge mawulire agaliko been asked to respond. katonda watu Of a cop, you learn that every day, any day, could be the day that he doesn't come home. So you can either obsess and go crazy, or you do what I did, which is denial. agamba nti bawe buli kaseera akwatanga ekkubo genda mu field The bad stuff. ye n'atima nti oba osanga lwe lunaku lwaba tagenda kudda oba si ki lwe lunaku lwagenda osigalayo Okay? naye kati nga kyolina okukola mu butuufu kiba kimu kyokka So, either me. okubeera obuzesi nakyo oba si ki
okola ye kyeyakola bwegambo obeera museefudi nayo mu tewali kiyinza mmutuukako ono yeetoolodde ludda oyo basekudde waliwo civilian gwe bakwasa kati ne bajja bakyuse clip lodi n'abaza agenda ataasa omuntu yajja agenda ataasa omuntu kumbe bamaze okukyusa akasajja ne kamulabu kakyusamu katini bwe kati musekula ku mukono bwe kamusekula ku mukono n'asirituka ebyasi agenda ogwa ne kamukwasa okugulu musatu eno ali ku ttaka civilian akubiddwa ofiisa asekuddwa kirabika ali seriously hurt kwegamba alumiziddwa bubi nnyo buleti afuse buleti abasajja basumulula ebyasi baali bazesebo ne clips eziwerako ammunition eziwulirako ddala yakwate kuba gyasooka asiba omugulu guvaamu omusaayi yasooka n'asiba mugu katonda yeebazibwe teweeraliikira ku byanze nze ndyoke wabirabye edda ku tv kono byatuuse edda ku tv bannaayi ebintu biri live tibiri live naye gwe tolina kweraga bukimu kyonna kiri fine nze ndi bulungi anti serayikidde ndi wano ndyoke wabula ekikulu kyabinabira mwegendereza amanyi bawe kesi zakolako yeno kesi ezimu kwezo kwegamba ez'amaanyi zakolerako ddala ez'aba high estate bandits ono musatu n'asooka lya kanvaali erudda bakubayokko kasajja ne kakyusa laba nno wa kamera agafuna bulungi amufunye agaweereza bulungi ono wasiraanidde Henry Why don't you do me a favor? Nicole, lwaki tonyambayo ekintu kimu kono kyonna kyoyagala You go ahead and pray for me. wandibadde onsabira I already have. ekyo kyonna kimaze dda All right. okay then kati tolina kweralikira siina gyendaga oba omaze dda okusabira abaswati bali mu kkubo Command post is 43 David. I need someone on tack 1 right now. ndaba nno obuzibu bayitidde kalwere baguuse ku northern bypass nga ssebo waliwo kajjaamu Frank, I'm about 10 minutes out. I'm gonna need someone to walk me in here. mutuufu ngenda kusaba omuntu anyambe eddakiika 10 zembuzaayo otuukawo naye Body armor, AKs. It looks abasajja balina bodeyama balina zi AK-47 yatemera wano We train so we're ready. And that way what we do, it's automatic. We don't have to think about it. It's second nature. It just comes instinctively. ono agamba nti ffe twolire twali batendeke basufu We're seeing our resources. era ng'ekintu kye twali tulina okukola tetwalina kuddawo kwegamba kiddawo kirowoozaako nnyo kyali kijja buzi instinctively Firing non-stop. wayi sooka tudde munda The bank. basekula ebyasi ne basooka bakwateko okudda munda mu banka kati bazze ku lirodinga we got these. Yes, right. They got nothing but tulina zino nti ye ate bo tebalina kyamakulu kye balina okugyako obumundu obuto nti butereevu Civilians are lying wounded, some critically in the basivilians waliwo abalumiziddwa report of another uniform so that has been waliwo ofiisa ali mu uniform ali erudda We can't wait for SWAT. bwetufu tetugenda kulinda swa tulina okuyamba ku bannaffe ono yakwate kubajja ayambe mu ngeri esoboka yonna Bleeding. What? You're bleeding. okimanyi nti govaamu omusaayi ono agenda okwekwatakwata nga bamuyisaako erudda bullet kono nze ndyoke Earlier, kati bakutte kuba okudda munda ku lirodinga in a routine vehicle stop, Sergeant in the Glendale PD
Found an AK-47. Unagamba ti bano abasajja bola basebo bali bakwatiddwako emyaka ng'ena emabega. Jail for 6 Waliwo ofiisa eyayimiriza ekimotoka kyabwe agenda okwekanyanga emabega waliwo AK-47. months back. Ekyewuunyisa They're returning baabasibayo emyezi 6 ne bamala ne babata. ship. Looya waabwe n'abawolereza eri omulamuzi n'agamba nti babaddize emmundu zaabwe mu balina ozitunda basobole osasulira obumenyi bw'amateeka okubaawo mu nsi yaabwe. Kati gwe tebereza ebintu Requesting the D100 horror unit. Copy that. D100 rescue unit is on its way. All units, we are on a citywide tack alert. All units on citywide tack alert until further notice. 15 L10. Hold your positions. They could basatu kyakuba n'asooka anyweza ekisipi. hold your positions. Henry The RA's coming, Henry. gwe kyolina okukola beera mugumu bagenda kwatikuba gye basobola okutaasa wooli. Hey, Henry Get the hell out of here! gwe vaano naawe owa kamera obadde ki? We're out of here! waliwo owa kamera se bagiriiridde ne kanvaali oyinza okulowooza akutte embwasi. stay with me, buddy. Stay with me, Henry. Officer needs assistance. Unit requesting help. What is your Ofiisa yeetaaga assistance. 9. Bambuuza oli ludda wa? Need help. Banayi neetaaga obuyambi mu nnyambe. on the way? What is your location? Oli ludda wa? 9049. What is your location? Banayi oli ludda wa? 9049. Yagwa mu bugwe maanyi. 9049. Kano kamulengera. 49. Takyasobola kunyweza mu kugulu kwe. 9. Officer down. Code 3. He needs help. Code. Banayi ofiisa ali wansi yeetaaga obuyambi. Hey! Gwe We gotta get that man out of here! tulina okuyamba omusajja oyo aveeyo What do you... mu bwangu ddala. I'm gonna take this car! Ngenda vuga emmotoka eyo Wait for me! njeetooloole gwe nninda awo. Ngenda vuga emmotoka yeetoola akwate basobole otusembera wali eri. We're coming for you. Anti nyweramu naye tugenda kukima wooli. Beera mugumu. You drive. I'll cover. Just create enough chaos and we're bound to slip through. Right? Tumaze okuliyetinga chaos ewerako ddala tugenda kuyita mu buyisi. Right now, the Kikale. still inside, presumably. Police have not begun to move in. They're still behind their vehicles. Ofiisa bakyali mabega w'amamotoka gaabwe. Bank. Oh, shit. Hey, we make it out of this alive, you ought to ask them to waive your ballots. Bwe tuva oli yali agambule bwe tuva wano mutuufu kyetaaga batwongere kasaala. Safe house tonight. I'd rather die than go to jail. Tugenda kwatikuba tusisikane mu safe house ya kono nze nfa nga sigeje mukomera. Kono toti ateri agenda kufa. Aya. Kati bamaze okulirodinga. Ne basooka bagateeka kyemba. Unakwate kuba agenda ataseseya. Musatu asiranidde wanagwamu omusaayi. Ndowooza omanyi ekyokola. Kati baagala kufuluma. Bagenda. Wait, hold on, man. Ne badda ne bafuluma. Aya. Neddamu neeseka buto. Omukono n'asigala ng'aseguka. Gye bakoze akayumba ka sikaali. Bo bakulaga nti bagenda. Underway, and despite the gunfire, scrambled out of their car and pulling other police to safety. It's just unbelievable. It's driving directly. I was at a point where it was out of my hands. It wasn't in my control anymore. Mbutuufu nnyina we natuukira nga buli kimu kyonna kisuseeko nga tebikyali mu kontrol yange. I
with 50 or 60% of your blood. Kegamba ngama boluzinga tugezenga 50% oba 60% ku musaayi gwo. I went back to a place where I remember chasing a suspect on. Agamba nti yajjukiramu biseera ebikadde alina suspect bwe yali agoba. Bajja badduka. Bw'atuukirudde n'asooka amuweereza ebyasi. Went for cover. Tiyakola n'asooka alyamu kanvaali. I guess in some ways maybe I stayed. Wabula ndowooza mu kulya kanvaali yange nalwawo. By the time ngenda okukwata kuba okuvaayo. Actually turned up, robbed some folks. Ng'omutumbaavu yadduse. Kyokka ate gye yaddukira yakwata kubo n'abba ate n'attayo n'omuntu. Maybe you didn't do your best. Kati okuvuga ne ngamba nti oba osanga nali sobodde kola kisinga kyange. Got hurt. I guess I knew that on kwegamba navembe yamu awo kati ni omuntu nattibwa ku lwange. fellow officer. Kati bwe nafuna omukisa guno ne ngamba sigenda kuddamu geza kuvembeya. Didn't get away. Nindaba ofiisa wange ng'agudde ku ttaka n'esalamu kwate kubo ngende mutaasi. Incredible! I gotta tell you, I am watching this. Bwe nafuna obuzibu obwo. Can't believe it's happening. Agasijja se oba gasekule kikyekukamu katini. Kati no sente ze bamutedde muno zaabaluka. Ziri esigadde ne bazisiga langi. Ziba tezikola. 50 cops outside. Abasirikale 5 abali ebweru. Strolled right back in. Abasajja sebo ne bakwateko ne badda munda. Nga tebafaayo. How's he doing? Kati akola ki? Whoever put that dye back in there is gonna be dead. Ono basekudde. Man, total disregard for life. Kwate kuba n'asooka adda munda. Onagera okuza amaaso ekisawo yamanya bumanya. Yamutedde mu ssente enkyamu. Yamanya bumanya kaakomewo atuuse. Yaggalawo seefu. Webyasi ku seefu nga tebiyingira. As the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway. Dozens of officers and civilians have been wounded. B'officers abawerako balumiziddwa ng'ogasseko n'abatuuze. Can we leave? Ono yafuluma ne banayiga mala gakwata. Tegajja kupitako nga ndi wano. Absolute war zone down there. The firing continues. Bakikuba tekina gye kiraga. Ne kisituka. Kibadde kimanyi bakikwasiza. Ku mutwe kwokka kw'osobola okikuba. Naye omutwe si mwangu kutayiminga. Kino bakyakifunziza. Keep the police pinned down, although these brave officers are refusing to back down. B'offiisa baganya okubakinga down. Ne kizzaako endala. Well, it looks like one of the gunmen reached into his car. What's up? Mwaga kufunamu omusera. Come on, Nick. Nammwe mujje. Continue to fire at him. Bakikuba. Bakiremeseza obulamu. Abaswati banoonyeza panya. 43 David, we are eastbound in an alley heading toward Laurel. Should be there in 2 minutes. Tubuza mawuzi 12 mu dakiika tugenda kuba tutuuse. The policeman's return fire doesn't seem to have any effect. Ekintu bakikuba wabula tebakiteekako obuzibu bwonna. Kisooka kiweeza abakyopo. We're gonna have to get out of here. Waayi tulina osooka okuvaako wano akasajja kagatutta. Get out of there. Muveeyo mmwe. I will. It is complete chaos here in this madhouse. Babaga baveeyo kugamba. Haul your ass around the corner to B&P guns. Grab as many semi-automatic. Kwate ekkubo ogende waliwo akaduuka akatunda emmundu bbali. Funa emmundu zonna z'osobola ofuna automatic weapons. Kinne wakyo kyafuluma. Aya. Ne batandikira bwe badde bakomye. Oli yadda mu mmotoka kati no njagala olabe. Gambe basyako ebyo ebyaliyo. Olwo bamukwasiza. Stick to the plan. You drive, I cover. Kati pulani eri bwetu gwevuga nze kavalinge. Bwe totya. Sebo kiwe kigatambula butambuzi ng'oli avuga. Emabega wali ebikozesebwa. Kisooka kijjayo endala.
wano waliwo akafa akatunda emundu Just continue to bakwateko ne bajja ebbali abayi Hey, guns, we got a situation. gwe ganis tulina embeera ndowooza ogirabako ono ngiraba ku tv Some semi-automatics, what do you got? twagala osooka otufuneyo semi-automatics anti waliwo eno ejja sobola okukolera waliwo neeno simbi If you really want something special, bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo Remington 700 action. waliwo ekyasi n'okijjamu enjawulo I can't believe they let people just. si bwe kikiriza nti abantu bajja mu maduuka ne bagula emmundu Wait 10 days for a back. anti kasita oba ng'olina id ng'olina ne sente eziwera ezigula tiwali tabu Okay. mutuufu teebereza mu amerika waliyo amaduuka gatunda mmundu gali awo ng'oli bizinesi ekusuubula mmundu n'aguza abantu kati bamugaa sooka otusimba ezo zonna lodi yamanya kimu kati ali mu ssente simanyi nti oba naffe tulituukako mu nkulaakulana ng'eyo nga wano tulina busitowa butunda mamundu gokka Command post, this is 43 David. We are at the scene. Let's go. tutuuse ku siini kati abaswati baali batuuse ku siini mu kaseera ako Possible third, and maybe even a fourth suspect in the bank. basajja tebabalengera webakuttewa Okay, yeah. I want you to grab that armor car. sooka ogenda ofuna ekiri ky'amadika Got it. Go. tugenda kikozesa okutaasa abalumiziddwa We have 2 suspects heading eastbound. tulina abasuspect bakwatako okukirira eri mmanga Suspect inside the bank holding hostages. Shots have been. tukiwa nti waliwo owookusatu alabika okubanga asigadde mu banka ng'akutte abawambi kubanga ebyasi bingi obwedda bituwulira munda mu banka eyo ono si bamuggyeko emundu yamanya mu butuufu olwaleero afudde mu bwavu kati ani agenda okusasulira anti munaye risiti ogenda gisindikira meeya suspects are leaving the bank building. baabano bafuluma bavaayo ku banka Police officers omu ssebo ye agenda akuba buleti omulala ali mu mmotoka kyokka bavuga sipiidi bbiri tebalinamu wadde okutya tebalinamu wadde okweraliikirira Wood Street teebereza pulling out on going east on Archwood. abaswati be balina ku mundu ezizitowako Police, open up! poliisi mugulewo bano bagenda okuzza amaaso nga kituufu buofiisa be bazze It's just us in here. tiwaliwo waakusatu bali babiri bokka aya kino kyekimotoka kigenda kiroskiwinga abalumiziddwa basiviliani ng'ogasseko ne boofiisa muyitewo Officer advised. Get a clear shot of the suspect. Eastbound on Archwood from behind the supermarket. bakonga wa ye n'asumulula awo n'asulawo basatu bajja babitaayiza naye muganda wange kibayita AK-47 yemu ku assault rifles ezaali zakayiyizibwa be yasooka okuyiyizibwa yayiyizibwa kabaka ayitibwa Mikael Get in the car! Get in the car! oba yeyingira emmotoka katono biralisa omubuzaabuza Gotten straight. seyawa mugamba yingira emmotoka Leasing hub. wabula kati atandise okubeera stranded Well, now they're moving a little quicker. yayitawo n'asalira wali Need officers on all 4 corners on Archwood. I want you. njagala baofficers babeere mu buli nsonda bano abatumbavu tebalina kuvaana olwaleero nagekuza amaaso ng'emmotoka egenda ekimu kidduseeko kyakuba kyava asooka ayita erudda Number 2 suspect driving the white vehicle headed east on Archwood. We've got number 1 suspect on foot. Number 1 is behind a long trail. kati obuzibu obuli ku AK-47 bwekyamuka yeekyanga
ono yasooka n'agijja ku kakiripa akasooka akasepiki najja ateekeko endala wabula egaanyi yekyanze tekyakateeka mu kyemba kugisikaasikako nga wa eyo n'agiwummuza wansi najja afuna oluto teeka kyemba ono yeyagambye mbuye tadda mukomera kama mbaya ni mbaya yesebo tadda mukomera Hey, you kids! Get back inside! I'm a policeman! Go back in your house! mumukwate kuwa munde munda mayumba gamwe nze ndi ofisa Dabano Road sebo yajja na lugalo lwa fuck you tambula nga afande uno yakiswama bwe kimulaba kyesekula bwese kuzi bullet kyosebo kyejjira waawo. Oh my God! Katonda watu. The gunman has just been shot. Sebo muku batumbavu yesekudde. Now, officers are moving in. He's not moving. Bofisa bamutuusyeko ta moving. Moving. Katino wasigaddeyo omwali mu mmotoka. Baali babiri bokka. Looks like he might be trying to come in. Waliwo naamusiraanyiza agenda gwe musiru gwe. Omuyaya weta akamotoka. Agekuza amaaso nga siyamufu. Mwembase. Muliwa. There are cars coming the other way. There is no police presence down on Archwood, mind you. This is a residential area. Looks like maybe he's trying to force someone to stop when the cars are going around him. I don't know if these people on the ground know what's going on. They're very lucky. Can't go through. Hey, Gwe sebo. are you riding $10? Onagera otuuka wano sebo ng'obuzibu obuliwo kajjaamu. Hey, look. You're $10. Sokoleke. Alright? Yasasula ono bakisi biri amwe kano mwabatwalire mundu. Twalire bafande bwasi. Lock the street, damn it! Mugale street mbwa mwe namwe. Okay, he's firing. He just shot through his own window. The victim is running down the street. It looks like he's okay. Well, it looks like the gunman has reached into his car. Yasooka n'akwata kubo ne yeetula n'ajja mu mmotoka ye. Kayina abaswati bagguse. Gira nabo kati bayina ennene. Ayina zino bayina M16. Ayina AK-47 bayina M16. Onagenda osimbula emmotoka okwagala ogitandika nga yeekyanze. Maybe he's stuck or something. Kyabika ali sitaaka. Come on. Ne bayitawo. That's the guy who's calling the shots. That's the guy who decides where and when it's going to happen, how it's going to go down. And that can't be the bad guy. Agamba nti sebo banayi suspect yuno kati njagala owulire M16 ne AK-47. Unbelievable. M16 nkola ya America. Scene and shooting from point blank range. Aya. Kasajja sebo kali kamu ne muganda wange. Watch your crossfire! Mwegeneze mu engeri gye musasanyamu ebyasi.
boy kali kamu wabule kafuse ekirala. Zaawukana mu ddoboozi. N'asika. Vaayo. Abaswati balinga bana. Kasajja kali kamu. Olwo kyabasooka kagwira kava. Yakabaza mugu. Kasetula ekigere. N'asooka akabaza. 1 2 3 4 kumukaga n'akakuba bullet kabya kigere mugenda kwekwekeyo naye n'asooka aweerezaayo n'asituka abayayi ne bamuba evivi kugulu bakuvunziza nakakana hala bamukubye evivi emirundi 3. Wayo omukyala akakanye naye muganda wayo sigala wansi tosekukagwe sigala wansi oli mukwate. I thought to myself, here we go. But, you know, those are moments when your training kicks in. You get scared? Yeah. You stay scared? Better not. Yagamba nti sebo waliwo we batuukira mu situation. N'alabira ddala nga kyali kabawedde n'agamba kiwedde. Ni n'agamba olwa kasasi we katuukira training yo n'ekugwamu okutuga n'ekuyingiramu. Ubeera otidde naye nga tutolina sigala ng'otidde. Ebisigadde bitandika kwekola bwekozi. Bw'oba oli muteneke mu mbeera ng'eno. Abasajja bakuba ebyasi. Bagamba okussa ku byasi ebyakubibwa. Mu byaddala bakuba ebyasi ebyali bisukka mu 2,000. Round ze 2,000 ezakubibwa awo ssebo. 1,200 ez'ebyasi. Oli yanyenya n'omutwe kyava akwate kubo ne yeeyongerayo. N'ekyo omukisa ekyaliwo bambi tewali baalumizibwa. Era okujjako bano bokka be baafuna obuzibu. Batibwa. Baakwate kubo ne basooka bamuggyako akakookolo. Baasekuddewo n'amagulu. Ngeri ya kikomando Kamala. We generally are supposed to have the firepower. They had the firepower that day. We had the willpower. But you know what? I'll take the willpower over the firepower any day. Unagamba ati abo abasajja sebo balina omutima okutusinga. Bisigadde basigala kulawuna kwekkaanya. Gambi tuli kayitibwa 44 minutes. North Hollywood shootout. Era nga bassako ebyo byaliyo. Bino biri mu likode. Nageye kuza amaaso kyava alengera kali akaboyi ke yawadde ka Bible. Kaswire ke yabadde asimbye ka Bible. Think about it, the kind of firepower we're up against, that we were outgunned. People talk about being lucky, where you're lucky that... Unagamba nti okussa ku byasa abasajja bye baali bakotte. That luck is mu butuufu abantu batuwolezanga timu mbutwali ba mukisa. And then you can be lucky. Wabula nze kitange yaŋŋamba nti singa obeera mwetegefu. That day when you think about it, the only... ng'osobodde okugezaako okwetegeka bulungi. The suspects were the best. Era ng'olina n'ekyokusalawo then osobola okubeera ow'omukisa. Ffe twali twetegese. Era nga tubalina ekyokukola. Tekyatufula ab'omukisa. Basiviliani bonna abali mulumizibwa bali batadisobetika. Nakyalo ono bamusimba magujjayi. Yeah, partner. Hey, thanks, Bobby. Why you partner soko fuleko okunywa kono webale Bobby.
ekyewuunyisa ne namukadde yabadde mu kayumba k'abasikaali yafayo alyoke. Daba nno kye bakoze emmotoka y'ono champagne. Yeah, I know a buddy and he's still there that can fix that airbag. Nyina kyali wange manyi asobola okutereerezaawo. Kikatalitse omujerega. How fast everything returns to a state of normalcy. In fact, the very next day there was a line of customers outside the bank, and one of the customers was complaining how the bank didn't open on time. Hey, life goes on, I guess. Así no es la vida. Se va adelante. It's kind of weird the way it happened. The morale in the LAPD was at an all-time low. The public was all over us, and then all of a sudden, out of nowhere, this happened. After that, even the media were calling us heroes. Nobody becomes a cop because they want to be loved. They become a cop because they love the job. But every once in a while, you get to put away some bad guys. And on that day, in 44 minutes of sheer terror, not a single officer ran away. And everybody did their job, and I think that means something. And in 44 minutes of sheer terror, there wasn't a single officer that ran away. Not a single one. I think that means something. That's our good. Very great. On Friday, February 28, 1997, the Los Angeles Police Department experienced a day of terror and remarkable heroism. The North Hollywood bank shootout will long be remembered as one of the country's most shocking displays of criminal behavior and an outstanding example of professional, heroic law enforcement. Yesterday's true heroes were the members of the Los Angeles Police Department. One thing everyone agreed on was the bravery shown by the police department. Police officers tell me they're just overwhelmed by the amount of support they've received. Now the officers are standing by this community, doing their best to support the community as they try to move on with their lives. My dad works in North Hollywood, thanks. It's nothing short of miraculous that no one was killed. In fact, what you're talking about here is it's multiple miracles. For actions above and beyond the call of duty, 17 LAPD officers were honored today for their heroics during the 1997 North Hollywood bank shootout. Yesterday's true heroes, of course, the Los Angeles police officers, without bulletproof vests, without the same firepower, courageously tracked down and stopped the two heavily armed gunmen. I'd like to personally thank Commander Waller at the North Hollywood Police Station. The heroic behavior of many officers yesterday has triggered an outpouring. All of you officers of the LAPD, thank you. Many sent cards, yet others flew them. So thank you for what you did. All of your officers. We're here 2 years living in North Hollywood, and we really appreciate everything that you've done.